Kaza yamaze n'avuma abagundi abategesi. Lwaki mukola bu stage obubi. But on a serious note, I think this has got to stop before we regret netugamba bambi asingatwa, because anything can happen. Last time Palaso yali performing stage negira nemuletera crack mu magulu mwakiraba. Gravity era inawe yali performing ne chana chiwala kino era ne balaga. Winning Fire baby waffe kati Fire baby bwamenyekera. Okitegeera naye ne kibaawo. So it is becoming a habit. So we had to look for the artist to know what this means. I had to expose a promoter, because this time this was a gravity Balaam stage, Balaam event. Why is this happening? Either you're taking your job slightly late whenever events planner. Erandoza abayimbi we tunamala okukola emboozi. Kwa man bine bintu birabisa no nga tuvude mbyokuba nti tukitwala unserious, but you know, seeing your musician omuntu abakunganyiza mujemo mulabe. On a show like this, omuyimbi yetegese okumala, because if it's gravity show, it has taken him about 5 months preparing for this show. Ngakuba n'ebyuma amagulu gakaluba. Okitegeera kati gwe promoter go badde omulimu guliko sente. Why don't you take time to organize? Otherwise you don't want to risk our artist on stage. You're right. Tufunye ku ndowooza yakabako what this creates, what instills in them if it keeps happening. Netukompalinga n'embeera bwe zeebaawo obumu ku obwo moments obuswazi obwa stage okukutuka mwenna twongera obalabisa ababikola obubi. Temuddamu. Ate tulabisa abayimbi kwate baba. Ate tulabisa abayimbi, tulabisa abategesi era buli yes, something like that. Okay, katubirabe. Uganda tetulina bintu bimala. Uganda kati tulina abayimbi abamala. Nete tulina equip amala. Ojjano yakala ka crane akakwambusa mu bbanga nga tekaliiwo. Uganda tulina equipment abala. Era nalabya Balaam ng'agamba mbuno akwatagana ne civic events ne bakwatagana nani. Naye era tetusobola kukola. Oba tomanyi kabakomera gye yalidde nawe wagenda kuyita okakana nga mpisemu ate nze ntidde oba kyawunyinwa kikyali kalekaleko ye yagwayo kugulu naye ate nze naŋŋenzeeyo nenzikirira kati suubira mbakuba mubende mbadde mpedde naye eri bapromota baganda bange buno bulamu buno bonna buba mulamu guno musaayi bulamu tusooke tutereze abakozi kola stage yo huyo nyini lonchi ate sinenya n'abategesi tutoke tutereze abakozi ate nga nze sinanya kunenya ngenda okunenya gravity eno stage emukono togitwalayo ngenda kujja nayo njase bwe ngisangayo emukono omanya gravity ndi naye so
bapromote mukole ebisoboka kati nze nina ebinuubule makulu tukole ebisoboka naye omulimu gugwawo mu respect mu kunyumirwa kati nange sinyumiddwa kati nzirayo waddumuna nga banteeka ku TikTok baba banyini byuma bagamba oyo amenye siteegi yaffe kati mugenda kunteeka ku TikTok mu status ennaku ezo mwampanika mbw agenze waggulu tajja kudda baŋŋambye mbu nkomyewo leero ku sheya gravity bano bamawulaana kati wamma nkomyewo naye ate bwe nkomyewo ate muntwala wansi temwagala nyambuke kiki Okay, bamusudde ekigwo naye ndowooza badde bamugambeyo togendayo tetunnamalirizayo no but of course n'alabanga bamutawaanya said and done of course a big show like Gravities preparations ziba and out ziba kuliye rehearsinga naye namwe bagenda okukola naye kati tudde mazima ng'oggyeko okwekaza waaki omala ogwa n'ogamba mbonenya Gravity in fact mbunze nenya Gravity oba yapangisiza nawuliddeko nga bagamba nti stage babadde bakyagizimba but at night at that time that is what it's not fair you have a whole week to prepare actually have a lot of you have months to actually think for the show yes ate namwe muongere olaba kabakagambe muongere creativity okay I like the fact nti the raw Gravity havudde wansi nayambuka I think that is some degree of creativity naye muongeremu okubeera we don't want these moments again to happen just I know katsoka tukoleko nsimbi za bakama bafe naddala ba Platinum n'aba Arapex Style Adhesive tukyali ku program kawunye mu 360